okusinziira ku pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu, Muhoozi asazeewo okusindika abajambula bakanywa musaayi bamutte, era nga luno lukwe Bobi Wine lwanyumya obulungi ennyo okusinziira ku biki ebigenda mu maaso, era mu buufu obwo n'ategeeza nti gavumenti erina pulaani okumutuusaako obulabe, naye byonna bijja kubaddira okuva bwekiri nti bannayuganda bonna balaba, bannayuganda byonna ebigenda mu maaso babiraba. Era Bobi Wine bw'atyo alina obubaka bwe yatadde ku mutimbagano, obubaka bwe yatadde ku mutimbagano okukakasa ensonga eno, nga ategeeza nti munnange obulamu bwe buli mu bulabe, abantu basaana bakimanye. Yagambye nti kyonna kyonna ekintuukako Museveni ne mutabani we bwe bavunaanyizibwa ku ekyo, era n'ategeeza nti nno okuva mu nnaku eziyise emabegako amaka ge bwe gatyo galawunibwa, bagapatrollinga, era abasajja abatategeerekeka nga bambadde engoye eza bulijjo, bano balina emmundu oyinza okuba nga ogiraba mu buwanvu bwayo nti AK-47 oba basitoola. Kakati era n'ategeeza nti nno bamaze dda okubeera nga bafuna information oba baba bagulizzaako nti bano abasajja baagala kimu bulamu bwa Bobi Wine, era nga kino kitambulira wamu n'okutiisatiisa kwa mutabani wa Gen. Museveni bw'abadde ng'ajja akola ennaku eziyise emabega. Agamba ti abasajja bano bagenda mu maaso era babadde nga bajja bagoberera ttiimu oba bammemba ba comrades ku ttiimu ya Bobi Wine ya security, babadde nga bajja babagoberera nga bwe babakwata bwe babawamba. Essaawa eno bw'atyo n'ategeeza nti n'ekibiina headquarters zaakyo oba ekitebe kyakyo bwe kityo munnange bakisalako entakera, era nti tusuubira ekintu kyonna munnange okubeera nti kikolebwa regimu ya Museveni entiitiizi. Naye n'ayongerezako n'agamba nti tetutidde era tebagenda kubeera nga batutiisatiisa. Obubaka bwe yatadde ku mutimbagano nti whatever happens to me, Museveni and his son are responsible. From yesterday, our home is being patrolled by strange men in civilian clothes who appear to be armed. We have information that they are after my life, as threatened by Museveni's son a few days ago. They have gone ahead to try and abduct many of my comrades, including part of my security team. Right now, they are raiding our party headquarters. We expect anything from the cowardly regime, but we are not intimidated. Obubaka Bobi Wine bwe yatadde ku mutimbagano. Kale munnange, nga bwe tukimanyi wano ewaffe nti ekijja omanyi kinyaga bitono, ate munnange tetujja kuddaawo nti olwatta omukulu nalumanya bakubuuze nti lwaki tewayogera, lwaki tewayogera, waliyogedde. Bannayuganda bayinza okugamba nti lwaki teyayogera, waba yabalaba lwaki teyayogera. Oba oli awo n'oyo akikola ayinza okulowooza nti tamanyi, abeera tamanyi. Kale okugamba nga bw'olaba awo munnange bw'atyo Bobi Wine bwe yaposti n'ategeeza, era n'akola ne press conference n'annyonnyola bulungi nnyo kiki ekigenda mu maaso. Wabula nga sinnaba kubanga ate neeyongerayo, waliwo omwami omu gwayogerako Muhumuza, era nga ono bamwogeddeko wonna wonna, n'ennamboozi yagambye nti mu kuwamba Edi Mutwe omwami oyo yabaddewo nti yagenda aziga ntoza yakuliramu ekikwekweto ekyo mu ngeri y'okuziga, naye waabangawo abaleebeesi ku mulembe gw'Obote. Omuleebeesi asigala mu mmotoka n'abagamba nti bodaboda ezo mubalaba abaliko abo, kati oli ayambadde jaketi eya bbulu, kati nga bajja bakuyoola. Omanyi nabagamba nti drone ez'okuzitegeera zatandikira wamu wa Kibuule eyo
ewakibuula eyo Mulyannyama gye yamumeggira ekigo mu 2021 era nga drone zijja ne ziyoola bwe zaayoolanga ogenda okwesanga bwe bayoolanga 5 abaana basobola okukoma oba 3 ababiri ne babatwala kitegeeza nti bayoola bonna ne babaako bye beetaaga era bo ne bakola ki ne batwalibwa naye kasooka enkuwa katambi kano Bobi Wine ng'alumiriza Muhumuza kubanga bino bikulu nnyo munnange okubeera nga tubimanya era ne bigenda ku record okusinziira ku biki ebiriwo. Kati ku mulundi guno tukimanyi okumala ebbanga ddene oyo musajja anondoola gwe bayita Muhumuza amanyi n'okujja na parkinga ku geti yange bwe nfuluma n'agenda nga nondoola kubanga amanyi ye nantagambwako alabiddwa ebiseera bingi nga yalagira bakwate ono bakwate oli n'abaana bangi abakwatiddwa bategeeza nti abeerayo Mutocha Chambers najja n'alagira ono mukole bwe muti ono mukube ono mukole bwe. So abantu abatunyigiriza mubamanyi mubalaba. Now you want me to tell you what? Mubamanyi mubalaba tali omuyeka bonna mubamanyi mubalaba mwebali nnyo mwebali. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera nga ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubootuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 okwo nno kussa n'aba Maintenance Palace balina solar systems ez'omulembe balina ebyamasannyalaze byonna kussa n'ebyamazzi byonna babirina ne ttiimu ey'abakugu abasobola okuyambako okubinstallinga. Bano nno osobola obbakwasa ennyumba yo singa babeera bataddeko solar oba ebyamasannyalaze oba ebyamazzi gwe ataliiwo obanga ne bw'oba wooli naye ng'oyagala kampani esobola okukwasaganyiza ekizimbe kyo nga yeekola ku ebyo buli kimu kyonna ekijja mu bukyamu oba ekizibu kyonna balipootinga wa Maintenance Palace ng'ogyeko kuba ne solar systems ez'omulembe geti balina heaters ez'omubinaabiro nga za solar kubanga heaters zino amasannyalaze age Uganda mugamanyi ku buseere. Balina cameras ezawaka oba wonna weeyagala ogiteeka ku kizimbe nga zikozesa solar teziriko nti amasannyalaze gavuddeko. Balina amataala security lights nga za solar amasannyalaze obudde bwe buziba nga amasannyalaze nga amataala geeteekako bwe bukya nga amataala gejjako gokka security lights. Kale munnange aba Maintenance Palace beekwatire ddala. Timo Property Consultants Limited nabo webali ku nsonga z'ettaka oyagala ggula ttaka kutunda ttaka etaliiko ndooliito oyagala goba ku kyapa aba Timo Property Consultants Limited webali. Omusawo Dokita omukugu gyali nnyo era nga muneegwa alina ebirwadde tufa nabyo tebiriiko ggwanga tebiriiko oba ddiini oba byabufuzi gwe just jangu wali ku Uganda Atalagi ngambe Uganda Atalagi njagala ennamba y'omusawo. Ennamba zange bwe ziri awo 1-13 endala esembyayo 73 esembyayo 13 yakyama. Mwagala kutandika kunjogeza bintu bitategeerekeka kutandika kungoberera nti olina ennamba y'ekyama. Wakati bintu bya bunkenke ne Bobi Wine bwali kati yeekengera amasimu babeera bagatrackinga buli kaseera. Abasajja muganda wange eggwanga tebaliri bulungi yadde n'akamu tewakyali kyama. Amasimu babeera bagayingiramu ne bawuliriza ne bagalumika. Boogera ki?
boogera kyobula agange ngateekawo awo naye ate ng'olugambo lwansukka era eyekyama mmala n'enjulira kati baategedde dda ayinayo n'ekyama naye tewali kyakukola ate tukole ki tunayogera nga bali ebukoddomi tuli bannayuganda ate ffe bannayuganda naye abatali bannayuganda ate bye batukijjanya naye mukama katonda kakati munnange Bobi Wine bino byonna yabyogedde ennaku ziyiseeko emabega naye kyamakulu nnyo okubeera nga ate munnange tubyongerayo kubavunaanyizibwa bwaffe olw'ensonga nti kino kikwata ku struggle yonna okutwaliza wamu nti omumpembe oba abampembe bwe batyo abakulemberamu ttiimu gye baba batrainings obulungi nnyo eyabakanywa musaayi mugende mubatte mugende mubawambe mugende mukole mutya kubanga jjukira nti Bobi Wine Muhoozi yakakasa n'agamba nti mu myezi ebiri bayagawa myezi ebiri mu mwezi gumu myezi ebiri yagamba nti nuupu ejja kuba tekyaliwo kale kwegamba okukola ekini nti munnange baamuzaala ng'ekyamuzaasiza buli mulimu ogwo nga bw'onoogamba nti waliwo Abanigeria mbu akuzaalamu omwana naye ng'akimanyi nti omwana agenda mutundamu ebibumba n'ebirala byonna era nga ye amanyi nti Uganda yazaalayo omwana naye omwana oyo wakutundamu bibumba na mutima n'ebirala kati atuuka ekiseera ng'akuggyako omwana we nga yagenda yeekolera ssente mbu oyinza okuba nga okirinako bwinonzo kyetunyonyolako wano kakati ne Museveni yazaala mutabani we nga ye wakuwoolera kitegeeza nti agenda kuba atulugunya butulugunya buli muntu yenna atayagala kitaawe kyobulaba ng'awamba abantu nga abalabula muve ku famire yange muve kubanga kyekyamuzaaza era electure obaza electure zibadde nga bajja bamuwa okuva mu butu era yensonga lwaki kiraba ndowooza yakuluseze n'agenda mu magi taliiko kusoma birala byonna nti oba bizinensi oba kiki kutta kill era ne bamukwasa ejje ne bamugamba yatukitegeeza juzi nti taata yangamba ndifuule killing machine njagala kutta abantu abasinga ku bakojja wange Kagame muganda wange naye ensi eraba nga Bobi Wine bwagambye nti ensi eraba gavumenti erina pulaani emutuusaako obulabe nga Bobi Wine ate era erina pulaani etuusa obulabe ku bannayuganda bonna pulaani etuusa obulabe ku bannayuganda bonna by the way wano gwe singa owagira katugeze nti bakutute mu drone waliwo munnaffe omu eyatunyonyodde biki basanga mu drone bwe bakukwata bakutwala mu drone mb'osangamu nnyimba za Ziwaana Kabaka ekitegeeza tebagerya ddala bwa Kabaka osangamu nnyimba za Bobi Wine kati n'obeera confused yagambye nti ebanga psychological torture bakugamba nti kati gwe mwana muto lwaki muwagira Kyagulanyi muve mu byobufuzi mukole byammwe obusajja bujooga ate bumanyiira ne bannayuganda nze omulanga gw'enkuba nga nyongereza ku ddoboozi lya Bobi Wine temukkiriza kubamanyiira ekyobugagga oba ekyobusikaabo kiba kya busikaabo era omusiru yatalwanirira bya busikwabwe gwe kasita ozaala omwana katugeze n'ozaala omwana naawe gyonna gy'oba oli emagombe ng'olaba omwana talwanirira bya busikaabwe nga babitwala butwazi wabula nga ddaawo ate naakola ki ate naawe otandika gy'obeera toyinza kuba namusanyufu ogamba nazaala kiki nenkolya tosobola kulwanirira bya busikaabwe ebyantawanya bwe bityo nalafuuba nankukolerere kaakati njagala okubabuulira bannayuganda ntegeeza bannayuganda bajjajjaffe baalafuubana ne batukolerera nga baagala tubeere bulungi nnyo mu Uganda tugyeyagaliramu ffenna naye abampembe bwe batyo ne bayingirira eddembe lyaffe kitegeeza tulina okulwana kubanga bo beetegefu nnyo okutta beetegefu ddala era ensonga eyo ngenda gigendako nnyo engeri gye bayigezaako okweyawulayawulamu ate nga bateeminga abantu amu ne bagwa mu butego bwabwe kakati munnange akatambi ako kansooke nkakuwe toyongereyo Iko enyimba za Ssaabasajja Kabaka ezimuwaana ezikola ki n'eza Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu zibeera mu drone nga ziyimba. I think it's a psychological touch over something. Kuba bagamba nti mukaakati muyite ababawagira bakole ki babayambe
muve ku bya politics, muviire ddala mu bya politics. Kati gwe oli musajja mukulu okola ki mu politics? Ne bano abaana abato nabo be bababuuza gwe kati olaba wabadde ogenda Makerere ku ssomero, kati olaba bakozeeko pepa oli mbino kati kati mukubire Kyagulanyi abayambe ebyo bibabeeramu bibabaddemu munda. Weewuliriddeko muganda wange oyo y'omu ku abo abaali bawambiddwa ne batwalibwa mu zi drone. Jjukira bakutuusa mu drone bakukuba era embeera gy'osangamu nzibu nnyo era munnange bannaffe abamu abaali balozezzaako ku bukambwe bw'abasajja bano bwe batyo munnange balunyumya nga lutabaalo ate bakujja mu drone baga nti naye mu drone awo muganda wange kye bakukola bakuwa surprise attack kugamba bagenda okutuusa gye bakutuusa obeera wasanyaladde dda ku biragiro bya taata n'omwana gwe mwayola gwe mwayola n'abamatiza tulwane tunonole eggwanga mukole muti nammwe ne mukola ki bajjajja baffe ne baganda baffe n'abamu ku ffe abakulu abatusingako baawagira era ne bayamba abamu batuuse kufa bawozeeyi Jane Bikazoola nga beekokkola era Miriam Matembe yabannyonnyola kale munnaye tebamanya nti omuntu gwe bawagira mubi nnyo n'okukira obubi ennyo. Kakati munnange Bobi Wine bw'atyo yategeezezza mu press conference gye yakubye n'ayogera be yayogedde era ffenna munnange bitumanyi obulungi ennyo nga nnyonnyola ku mbeera eriwo ng'agamba nti gavumenti bagezaako kubeera nga bamutuusako obulabe naye byonna bijja kubaddira kituufu biba bijja kubaddira naye nabo bennyininyini bakimanyi kubanga go amaanyi aga revolution gayingirawo dda amaanyi ag'enkyukakyuka people power abantu bonna bawuza kimu nope yewaka Bobi Wine ye taata ekyo kirumira ddala abampembe nti lwaki muwagira ka Bobi lwaki muwagira Bobi Wine lwaki temwagala Museveni lwaki temwagala Muhoozi naye omuntu akusibako ekintu lwaki oyagala nnyo nsibeko ekikopo kyo kino lwaki oyagala nnyo nsibeko ekisowaani kyo kino lwaki oyagala nnyo okunsibako muwogo wo oyo nze saagala muwogo sirya muwogo bannange kakati munnange Bobi Wine yagamba bw'ati nti bwe batyo bagezaako kubeera nga bamumaza omusu kubanga bagezezzaako okubeera nga bakozesa amakubo gonna ne bamuteerawo offers kwegamba bamusindikira ababaka jjukira nti waliwo ba agenti abakola omulimu ogwo era nga omu ku abo be baayogerako ye Mohammed Nsiriku owa Kampala Central era nga y'ensonga lwaki bafoolinga out ne Bobi Wine era ne bamulumiriza nti oyo atunze abantu bangi nnyo ebigenda Museveni kati ne banne abalala bangi nnyo babbalamu n'abalala bazze bamatiza kibula mujjukira mu biseera biri nga bebamatiza kyatugende anti kati gwe just ogenda ebugenzi wa Museveni kumubuulira bizibu by'abantu bw'otuuka eyo nga babakuba ebifaananyi nga bakumaze gwe ne bw'ogamba abantu bannange nali ngenze kiikirira abantu bange anti Museveni yabasuubiza kyokka ate kati bandi bubi mbadde nagendayo kulaba nga mbasakira abantu bakugamba kimu nti ani yakugamba nti basaka mu babbi basaka kikyosaka kye babbi dda tembe lyaffe okubeera ntufuna ekyo so si kusabiriza busabiriza tusasula omusolo biki byeyogerako kyogamba nti gwagenda okusinga ebisuubizo byasuubiza byatatuukiriza kakati munnange Bobi Wine atutegeeza nti emirundi mingi ennyo babadde bagezaako okubeera nga bamulondoola ate era ensonga ebakozesa ekyo gavumenti kwevu kubeera bwe wava akabasa kwe kubeera nti nno babadde bagezaako nnyo okubeera nga bamugulirira bamuwa offers nnyingi tugenda kuwa kino tugenda kukola bwe tuti tugenda mujjukira ebiseera byo bagamba nti Bobi Wine tagenda kuddamu kukola bivulo naye tagenda kuba mwavu waliwo statement yakolebwa bwetyo kitegeeza nti bo baali bakizudde nti oba oli awo nti kwegamba baali balozagenda kuba mu butego bwabwe naye Bobi Wine n'asobola okumanaginga okumobilizinga funds all over the world ekintu ekyabakube wali nnyo bali balowooza bamutadde mu kattu agenda kubasabiriza Museveni wali amuwe nga ba Amuriat n'abalala n'atakikola n'asooka
n'alawuna ensi yonna n'akuŋŋaanya ssente eziboogeza obwama era ne basinziira okwo agaggawadde nnyo abo bafunye ssente nnyingi nnyo. Laba ennyumba ya Eddie Mutwe naku zino gye batambuza. Laba ennyumba ya Eddie Mutwe bwefaanana. Kakati gwe olina kaki? Hey, omuntu alina okuba n'ennyumba. Ate bba balina zaakeedi. Lwaki temuzikuba mu mawulire? Muhoozi alina byenkana ki? Natasha bazzukulu ba Museveni balina byenkana ki? Mwe mukyazannya. Muhoozi alaba akayumba aka Eddie Mutwe mutadde. Laba Nyanzi ye. Laba yes. Laba ennyumba ya Bobi Wine kati n'otunuulira ensujju. Kakati Bobi Wine batatutegeeza nti bagezezaako emirundi mingi nnyo okumuyimiriza. Ne bamuwa offers ne bataka okumusuubiza ebintu naye byonna yabigaana. Byonna yabigaana. Mugende mu mugambe nti tugenda kumuwa ekirombe kya gold. N'agaana. Ffe twagala byonna nga Uganda. Aganye ekirombe. Naye bakikuwa nno nga tebakusse. Onookisimamu otya? Onookisimamu otya? Anti olwo okukkiriza nga batandikirawo okukuswaza. Bamala okukuswaza nga bakusuula wali ate oba okyadde engulu. Bakusuubiza ebyoya by'enswa. Abo abasajja bazibu nnyo 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 era atabamanyi nange gwetya. Akati munnange Bobi Wine bw'atyo yategeezezza bannamawulire nti bano abasajja nga biro byonna bimaze okubeera nga bigaana bamusuubiza bye bamusuubiza agaanye kati baagala kumutta. Baagala kumutta. Naye munnange nze siyina kyentidde era ndi mumalirivu nnyo n'okusinga bwe nnali oba bwe nnali mbadde. Yali Gilbert Bukinya wemba seerabidde eyagamba nti omwana oyo Bobi Wine alina ekintu ekyenjawulo abalala kye batalina, nti gwe nga baakubye essasaawo limu bwe riti oba wadduse dda oba watidde dda wasuddesuddewo dda buli kimu bwegaanyegaanye dda buli kimu, naye omwana atambudde mu masasi ne bakuba ng'asonga busonzi. Kati alina omutima ogwo muganda wange era ng'ekyo kiyinza okuwangula omulabe. Era Muhoozi ne kitaawe boolekedde akaseera akazibu ennyo kubanga balaba gwe batiisa tatya. Gwe batiisatiisa tatya. Ate nga batyo omukwatako ali untouchable. Baga bwe tumukwatirako bwe tuti tuyinza kukola tutya. Kakati munnange bw'atyo Bobi Wine agamba nti nno y'ensonga lwaki abantu bonna abamwetoolodde bawambibwa era bakwatibwa ne batulugunyizibwa. Era byonna bino bigendereddwamu kubeera nti nno munnange bateekawo okutiisatiisa abalala naye tebigenda kubeera nga bikola. N'ategeeza nti bagenda balumba buli omu amwetoolodde kugamba muli ku lusegere. Balowooza nti okubatulugunya kigenda kuteekawo okutya. Naye njagala okubategeeza bannayuganda balaba buli kimu era singa muntu osaako obulabe oba munkwatako bukwasibwe buti abantu bange temugenda kubawona. Consequences zigenda kubeera nnyingi nnyo. Kasooke kuwa katambi ka Bobi Wine kano nga alabula era ng'akuba omulanga eri bannayuganda. Ate munnange tukomewo tumalirize emboozi yaffe. Bannayuganda bannange mwenna, amanya gange nze Kyagulanyi Ssentamu, abasinga gwe mmanyi nga Bobi Wine. Nsaba abakulembeze bonna okuva ku bakulembeze ab'amadiini, abakulembeze ab'ennono, ab'ebitundu, ab'ebyenjigiriza, bannamawulire, babbulooga, bayimbi bannange, ba artist ne bannabitone mwenna baganda bange bannayuganda, mbasaba muleme kusirika kubanga eno ensonga nkulu nnyo. Muveeyo mwenna twogerere mu ddoboozi limu nti ekimala kimala. Tuleme temusirika baganda bange nga bwe kyayogerwako nti ensi ebonaabona si lwa bigambo by'abantu ababi wabula olw'okusirika okw'abantu abalungi. Mbasaba temusirika. Mu biseera eby'omu maaso abaana baffe n'abazzukulu bagenda kutubuuza nti mwakolawo ki ng'ensi evunda. Tutandika olunaku lwa leero njagala obbajjukiza nti obuyinza buli mu mmwe bantu era bwe muteebereramu ba MP tebagenda babeereramu. Kati gwe munnayuganda munnange awulidde buno obubaka
nkusaba obuvunule mu lulimi olulala lwonna lw'omanyi era ofube okulaba ng'obutambuza bubonne buli wamu. Kino si kya muntu omu wabula kyaffe ng'eggwanga. Tukozese tekinologi gwe tuyina n'obusobozi bwe tuyina, zi WhatsApp ne zi social media, obubaka buno tububunye buli omu abeere ng'abumanyi. Oyo ye Bad Bobi Wine the president. Bad Bobi Wine the president. Era bannange omulanga oba engombo abantu bonna ebali mu mitima nti Nope yewaka Bobi Wine ye taata. Bonna bamukkiririzaamu. Wano yali ekashyali juzi mwalaba ndi mu butuufu bwebanga struggle etambudde abantu nga bategedde amakulu g'enkyukakyuka abantu bategedde era n'abali mu NRM bakimanyi nti omwana tazanyiikako, si ye muntu w'okuzannyirako, si ye wa bulijjo oba si ye Bobi Wine oli 221 gwe baali bamanyi. Ate ono mulala nnyo yeeyongedde obuwagizi. Akati munnange bw'atyo n'alabula n'abagamba nti omuwendo gwe bajja osasulira singa bamukwatako munene nnyo, n'ebikolobero bye bakoze bagenda bisasulira omuwendo munene nnyo. Si just nti kati wano naye ne generations oba emirembe eginajja bajja kuba bakyasaabinga ebibonerezo. Bannayuganda bajja kubabonereza. Kale munnange obubaka bwa Bobi Wine nti abadde musaale nnyo mu kutambuza eddoboozi ery'enkyukakyuka era buli omu akimanyi nti waali essaawa eno tosobola kugamba nti obuwagizi bwe bwafa. Bano bagezaako kwagala okukikkiriza nti beegomyagomya tiwa abantu kati baabuuka. Nedda abantu tebabuukanga, wabula empulungusi ze ezaavaamu ate kati zirina makulu. Waliwo abakubi b'obupevaazi abatebo bakifeesi, abo definite basobola kuwagira nkyukakyuka oba kuwagira muntu ali kwalaali abagaana kukola bikolobero. Balina okugenda eri bannaabwe baliwo olaba baali emisikiri bana basobola okuliidinga ebyo ebikoosi by'obubbi bw'obusimu n'ebirala. Kati waliwo ate abaalongooka abaasala eddiiro ne badda eno bali ne tubalika babadde with the same feathers nti Dudu wa Kasimu ono yabba 5. Abo ne tubakola ki? Ne tubabalekera. Kakati embeera eriwo nti olw'okuba baagezaako nnyo nti baali bo bapredictinga bawa obunnabbi nti nno Bobi Wine we tunaatuukira mu 2026 ajja kuba takyaliwo, nga balowooza nti mpuuga gwe bagenda okukwasa revolution, gwe bagenda okukwasa abenga ya leading opposition, ekintu ekigaanidde ddala nti buli omu akiraba kikoze eki kigaanye. Ate nga ye Bobi Wine asigadde ku mulamwa, ebintu bye yatandika nabyo era byaliko, takyukakyuka. Nkubadde bageza kumukozesa ensobi wano nawali, ate era nga mumanyi nti munnange n'omuggayo gwa gukulukuta tegusobola kukulukutira mu straight line. Gusanga ewali ensozi ne kulumba ebikko, ne gusanga ewali tegusobola kutambulira ku lusozi waggulu. Okuli kukunoonya mu makkati g'ensozi guyita, kati ate bwe gusanga ewalala ne gukola ebiyiriro era ne gweyongera amaanyi bwe gutyo. Kale kati ne Bobi Wine mu lugendo lwe naye abadde bw'atyo era people power ekyali waggulu. Kakati asigadde mugumu nnyo era n'akakasa nti tagenda kusirisibwa, he will not be silenced. Era n'ategeeza nti ebiseera bingi bagezezzaako nnyo okunnemesa, okunnyimiriza, bagezezzaako nnyo okunkwata, bankubye, bankutte ne bansiba ne bankuba, ne batandika okunteekako ebirimbo ne balimba, bagezaako kumpaayiriza mu buli kimu. Era wano basize nnyo n'obukyayi mu mawanga by the way ejja kuba mboozi nti abantu bonna tulina okulabuka nti obusosoze bwe bagezako tuteekamu akatego tetukayingiramu. Ngenda kujja nkyogereko mu mboozi namba this time ntera okugattagatta emboozi naye njagadde nkolayo emboozi ziyinza okuba nga 5 eziddiringana zonna nga buli emu bakumulamwa, kubanga kakati waliwo kye bayita nti kubawo nyaawo tulina okuba nga bannange tutuukira ddala ku ggumba. Tetwagala kubeera nga tujja kubuuka ku kino n'okwata ku kiri n'okwata ku kiri n'okwata ku kiri naye ate nga message tetuuse. Kakati Bobi Wine yagamba nti nno akyalemye, tagenda ku giving up nedda, kubanga yagamba nti I'm not fighting for myself, sirwana ku lwange, I'm fighting for the poor
people of Uganda. Nwanirira abo abantu abeera emputa abaavu bannayuganda abatalinaako mwasirizi bennwanirira. Era bw'atyo n'agamba nti gavumenti bo balowooza nti bwe bajjawo Bobi Wine struggle egenda kuba ekomye. By the way, bwe balowooza nti bwe bajjawo Bobi Wine mu abantu bonna bagoberera Bobi Wine ne beerabira nti struggle eringa lire nti oli bw'atuuka waatuse nga akati akakwasa omulala. Bwe tutandikira ku Seya yajja n'akakwasa Besigye n'akakwasa Bobi Wine. Kati ate ekyobulabe ekiriwo nti bano eyakwasa ono akyaliwo Dr. Kizza Besigye, era n'okumutulugunya nakyo kirina impact n'ennyonyi kigenda okubeera nga kibakola. Omanyi abaga nti Katonda ali wamu ne struggle nti buli kintu kyonna kye bakola kyongera kubeera nga kibamugolako ensi yonna eyongera kubategeera, kyongera kubaanika okukwata eri mutwe. Already ensi yonna neetegeera, BBC neekuba amawulire nti okiraba ng'ekitono, naye muganda wange ebifaananyi muhoozi nti oyinza okugamba nti kiki ekyamutuuseko okuteeka ebifaananyi ku mutimbagano ng'akubye omuntu eriiso liigize yenna alungudde enaatu yennyini aliko n'omusaayi. Kati omuntu yenna alina omutima ogwagala ensi ye ogulumirirwa omuntu omulala, alina empathy. Kitegeeza nti aba amaze okubeera ng'ategeera nti kyo kikyamu okuleka bannaffe bo NRM kubanga bo batemu, era bw'olaba nga bakomentingisa butemu, era bba ebikola ebyokutulugunya babyagalira ddala. Osanga omuntu ng'awagira ekintu ekitategeerekeka nga ye akiwagira bajja bakuba mmwe kaba bakube n'avuma. Naye muganda wange bwe balikukwatira ku wuwo ojja kaaba, bajja kuwulira omulanga emitala nga 8 ng'owoowoola. Twali wano mu campaign 2 mujjukira okwekalakaasa kwe baategeka bo bennyini Tomwine ne mukama we, naye omukyala muna NRM yalina mukulembeze mu bitundu ebimu wano mu Kampala sababu mutabani we yamweka 16 bakuba amasasi, kyokka ate baamukuba amasasi ng'adduka n'okudduka baami ng'omwana omuto bw'anajjalabe. Kati nga bo balowooza nti bwe baba bayimiridde okulaba tebagenda kubakuba, kumbe obusajja baabugambye nti mukube buli omu. Kati omwana yali adduka adda eka ali omusirikale amugoba, omusirikale n'amwolekeza amasasi. Kati omusirikale w'okutuuka okubira civilian amasasi nga civilian yadduka ng'akukubye omugongo, kiba kitegeeza nti ate kati mu basiru oba musiru ennyo, kubanga kitegeeza ne bwe wasoma mu magye oba tobimanyi nti n'aduuyiwo kennyini nnyini omukuba mugongo kibi, kubanga emirambo era balina ogikebera abalabi baamukubye adduka, baamukubye akola ki okusinziira mu mateeka g'amagye. Kati wetukira okuba omwana omutaata neetuuka civilian n'omukuba amasasi ate ng'adduka agenda, era gwe n'osigala ng'okyawagira abantu bwe batyo. Kati omukyalo oyo yakaaba nnyo, abantu baamusaasira naye ate ne bagumusalira ne bamugamba naye ate b'owagira ye regimu gy'okola ki era okaaba owagira. Kale nze ndibuna NRM bannange omwana wange katukusaasirirewa. Ne badda ku rediyo ne batandika otutegeeza nti banna NRM bennyini kati nga tunaabeera ku kyalo wano mu Mikwesisi, kati ne wabaawo ampaayo nti oyo Uganda atulaagi, ne banjoola ne bantwala. Kati bano badda ku rediyo nako kwewana nti abantu baffe ku byalo babadde be batusongera mu bavubuka ababadde bambala nga obukoofiira nti banna NRM baawangayo abaana b'abannaabwe. Omutima omubi, omutima omutemu, owaayo oti omwana wa munne atwalibwa ttimu n'abamu tebaddanga baabattirayo. Kale mwegendereze nnyo abantu abawagira NRM. Omulaba nga nti Piero kimanya muhoozi NRM oyo ebisanja weesikeemuko, kubanga oyo omutima gwamuvadda mu kifuba baddadda mu nsawo wano kasente kabaabala era batakamuwa mu campaign batandika okwogera amafuukuule ffe kale tuwagidde Museveni ebbanga lyonna tebatuwadde ssente. Awo mubaveeko balalamu ne bwaba muganda wo
tomwesembereza nze nkubuulira muliddamu okutegeeragana nga eggwanga limaze okununulwa kuba kati essaawa eno vampire yamuluma dda talina kyamutegeera kakati munnange bubwene bw'atyo abategeeza abagamba nti nno ensonga eriwo nene nnyo n'okusinga omuntu omu ensonga eriwo ey'enkyukakyuka nene nnyo n'okusinga omuntu omu musobola okunkwata bubwene yeeyogerako musobola okunzita naye amaloboozi g'abantu tegaligenda kubeera silenced temuligenda kugazikiza temuligenda kubeera nga mugazikiza Bobi Wine bw'atyo munnanga obubaka bwe yawadde mu katambi akalikodinga obulungi era nga bannamawulire bonna bamwegese amaaso era ndowooza nga ategeeza abo bwe babamu amagezi bategeere nti kino munnange nti ye tekiri ku ye wabula yakikwasa bannayuganda bonna ekikwasa bannayuganda bonna era n'abakubiriza mubeere alert mubeere strong mulwanirire ekituufu n'obwenkanya kubanga bwe bugenda okuwangula mu nkomerero bigambo bya Bobi Wine sigenda kusukkako nnyo wano tusisinkane ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijja ntukubulira ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja Mukama Katonda abakuume